Kyaddaaki abakulira kampuni ya China Railway 7th Group abaweebwa contract okukola enguudo mu bitundu by'e Kawempe ne Lubaga bavudde ne bakkiriza okugonjoola ensonga z'abakozi abakolera kampuni eno. Mu lukungaano olubaddemu abakungu okuva mu Ministry y'ebyenguudo n'ebyentambula, Meya wa Division w'e Kawempe ne bakansala ba KCCA, abakungu mu kampuni y'Abachina n'abakozi okuva mu kampuni eno batuuse ku nzikiriziganya ku nsonga ez'enjawulo abakozi bano ze babadde beemulugunyaako. Ezimu ku nsonga ze bakkiriziganyizzaako mwe muli Abachina okusasula abakozi ssente zaabwe ze babanja ez'emyezi 5 n'okuwa abakozi ebbaluwa z'emirimu ez'enkalakalira. Akulira kampuni ya China Railway 7th Group Chui Yun agamba ensonga z'abakozi baabwe zakolebwako ng'era abo bonna abadde babanja kampuni eno baakusasulibwa. Era ono ayongeddeko nti oyo yenna eyeemulugunya naddala abakyala nti baakabasanyizibwa bagende baloopa ensonga zino ku poliisi, ng'era bwe kizuulibwa nti abamu ku bakungu mu kampuni eno beenyigira mu bikolwa bino bagirawo baakuvunaanwa ng'amateeka bwe galagira. There's a case on the sexual harassment. Please report to the police, and as the company, we shall do our best to cooperate with the police for the investigation. That's what we can do. But also, if there's no such kind of case, I also urge the police to give us a very clear picture that the case was not there. Wabula abakozi basabye kampuni eno okugoba abadde agaba emirimu kampuni eno ategerekeseeko nga Steven Kasimbula kubanga ono abadde afuuse nampulira zibi eri ebizibu byabwe, ng'era abakozi bano baagala bakola ennongoosereza ku mirimu gyabwe omuli okuzza bujja ebbaluwa zaabwe ez'emirimu, ebikozesebwa ku mirimu n'okubongeza ku musaala. Contract bwe baba bagikola kyemmanyi employer ayogera naani n'omukozi gwakozesa ne batuula ne babaga contract ne bakkiriziganya then contract n'efuluma. N'olwekyo kyandibadde kirungi nga contract tenaba kufuluma mu ofiisi wali basooke bagiise mu bakozi tugisomemu, si bino ebyabuze speed signing tuletere tutuuka kubanga ngenda nenzija entonga tentuuka bwogenda no complaining anagamba if it is not fitting you go mutupime saiza fe Uganda baji blessing tuzikola okuva saa 8 paka 12 naye osanga nga bateeseko 2.5 simanyi buli saawa tufuna 2.5 oba okuva saa 8 paka 12 tufuna 2.5. Meya wa municipality y'e Kawempe Emmanuel Serunjoji asabye abakozi bano okubeera abakkakkamu ng'ensonga zaabwe bwe zikolebwako, era yonna alina okwemulugunya waddemu okugenda ku yafisi zaabwe okuwaayo okwemulugunya kwe. Era twamaze okusalawo tugamba nti abantu bonna abalinayo ekigambo ekyekuusa kubeera ati baanyigirizibwa mu kampani bakireete. Era chairman w'olukiiko olubadde lutambuza ofiisi y'ekyalinziguli okufuna ebizibu ebyo bw'oba otya okujja wa town clerk jangwe ogende wa commissioner oba n'ofiisi zaffe tugenda kufuba okukola nga tubirondoola. Abamu bamala dda n'okugobebwa ku mirimu oba oliawo abaagaana. Naye ng'abadde tebannatuuka ku nzikiriziganya, abakozi bano basoose kwekandagga ng'abadde basibiddwa wabweru wa kampuni mpaka ng'abakulembeze b'ekitundu kino nga bakolaganiramu ne poliisi ne boogera n'Abachina bano ne bakkiriza okuyingira mu kampuni ne bateesa. Gye buvuddeko abakozi bano baavaayo ne beekalakasa ku nsonga ezigambibwa nti bakama baabwe baabakabasanya naddala abakyala okuli okubasasula obusente obw'omuswaba nga n'oluusi tezibasasulwa mu budde, nga bwe batuukiddwa okwekalakasa abakozi bano babadde babanja emyezi 5. Joanita Mbabazi, KTV, Amalindiriro.